Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwaliye topic kiji wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bitu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku macabaga nti nsitudde tu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweerega ebiseera bya kovidi yenga ndabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze njokke. Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kw'ossa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kw'ossa n'okuba plan ne architectural design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Miloland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve ey'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147 006 ne 0783 821 918.
Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. Gwe katino kenkufunye bona batide bambi nyenye vako lususuro vakedo Maniti chonkola Muri munda Onzita I say you're killing me onzita Mad over you I swear to God Robinson kubienga ladu Nekubye tatu Kunate bamani bebinse nekubye tatu Yiyo Zena linda domu walanga gwe Katino kenkufunye bona batide Bambi nyenye vako Lususuro vakedo Nothing because nothing. I said the way you want and the way you're getting on and the way the nigga done Go down in work at Tizina. I say you're putting on the dance hall and the way you want in your waistline. Zena linda domo walanga gwe katina kenko. Yeah, it is a Friday, it is a musical drive. My name is Edgar Matthew Karwanga. Good morning, Uganda. As I promised, we deliver. We have Mr. Inchkumi Zex Biranjiranji. Why is he actually called Zex Biranjiranji? Those are the topics that we're going to be talking about. You're asking him what's happening in the ghetto. That is the Firebase crew. That and much more comes your way in this edition of the Mighty Drive. I'm in the proud company of Rogers Turiahawe and another new lady. She's called Nita Jury. She is the lady on camera, and of course, Abeda Kontiko, Abeda director, Mr. Kato Tumusime. Welcome aboard, ladies and gentlemen. We're going to be having a cruise because you know, as we do it on a Friday, it's always a musical drive. Yeah, man. If you hear that voice, you know that we have him, the man himself, Inchikumi Zexi Biranjiranji. You've asked for him. We are now delivering, bro. Yeah, welcome man. to the Mighty Drive, man. Pew, pew, pew. Hello, ladies and gentlemen. Banange Mugamba Chibananga Bawolides at the drive. Zebambita Zexi Biranjiranji, aka the Ghetto Prime Minister, aka Muganda Ononoli, aka Danda. Why you say the Ghetto Prime Minister? Yeah. Say it's a man. You are the Ghetto Prime Minister. Yeah, man, I'm the Ghetto Prime Minister. The President Wataba, Ugambye, government ya ghetto nzenji twala. Yes, sir. President, actually president. Who's the president? We have the president, Bamwita Bobby Wine. He's the ghetto president. People's president. Is he still the ghetto president? Yeah, he's still representing as always. Yeah, people get confused when they talk about Chagulani and Bobby Wine, you know. Yeah. So there are two different individuals. There are two people, you know, if you really know it. No manyanti Chagulani ya takinga like a line ya politics na vichi, but Bobby Wine still ngo mubanda ila still jamo ghetto nali akakomando vichi. Nabelao. Zexi Biranjiranji mumulabye uno wano ebiranjiranji nate bimumulako kungalo bibyo mubiraba. Yo, gang. Yo, I'm intoxicated with the painting, you know. Yeah, man. Zex, welcome to the drive. How's everything, man? Everything is good. I'm so happy to be here. Yes, it runs in Ninze.
nalinda daba nabajjo ya echo kyengoma nasalawo okuweereza abantu era aba supporting us Bilangirangi. Keep the support. Thanks for the support. I love you so much and tugamba gang pew pew. Gang is family. Okay. Gang is family and pew pew is the silence are gone because the window have to be called on a low level. For singo kubera underrated nenga fe tusingo kubera prominent. Chitufu kubanga yes. Zikiwa Mike Zex, you've not been a person go tugamba mbabera nnyo mukavuyo kuyo nenga oyogeza ngoma most of the time oyogeza ngoma because after it all abantu bagala okubaweereza atenze bwembanga nasalawo okuweereza era bwembanga siri mu music ojja kunsanga ngeno nsanze mu garage tulina ekyuma kye tunoonye ky'emmotoka eryawo Benz M-Wero ne bakyali bange ba Scorpion bani. So like apart from being an artist ndi muntu ate nga njagala nnyo okubanga nkola. Yes. Because most of the artists are looking at music a source of income, source of their livelihood, everything. Yes. But before we delve into that discussion, Mr. Bilangirangi, I want the people who are there, they want to know who Zex Bilangirangi is, of who they were to become the man you are today. Because you are a young person, but who is a bit promising. If I'm talking about there are 100 promising Ugandans, young people, you will be part of them. But wow, that's a blessing. Yeah, of course, man. You're doing music that is actually affecting people's lives. So, bro, I want to ask you something. Of who they were, what is your life story, you as an individual? Well, not like any, like nze ninga omuntu yena wa bulijjo. This is Zex Bilangirangi yakulira kuchamuka kuboda ya Kamoocha n'ekyebando n'enkulanga ngenda nanenga ndiwe city ndi mu capital city ya Kampala, the capital city of Kampala. Kamoocha. Yes, kati mtandiko okukula nsomedde ku area primary school which I don't want to take you Walanyo. I want to cut it short. Nkugamba nti there happens a ghetto voice search where Bobby Wine one discovering like in 2014 nalaba Zex Bilangirangi na sporting nabaka ebigambo byampa been driving up to now why ngamba oli artist wakabi. I see a greater future ahead of you, so those words are inzo kuba yabyogera na be motivating the up to date. Yes, I think that was the time that Uganda got to know the glimpse of who you were. That is the time they flagged you up. But we want to also know, because you know there are many young people about online platforms. Yes. There are very many young people who actually would sit back and they're like, man, self-discovery batawanya tibamanchiche bagala. But when Kulabo Genda Talent Search 2014, that means you already had it in your subconscious that, man, I'm going to do music. I'm going to do the painting. I'm going to do the I want to first go back behind senior one because man second discovering self-discovery talent here. Yeah, actually me it was way earlier because more primary nalimpangulezo zonna as best overall MDD bichi. Yes, from primary promotion was ija ezamata bichi jukira pick fair bichi amataba bichi bajja Mountain Dew Lato Milky enga nyingirawo nawo bulabo nembutwalirawo bachali bangeranga bachimanyi mbagabira kubirabo the promotion is a MTN bani we talk about Airtel zonna kuva butonga nzija ngolusi mpangula ne sati zitantuka wakanga ye mzee wange yachimanyi nino okudanga n'ebintu promotion is a bidiko bilakuta ne Kamoocha sabuni bichi. Yes, so like I think I discovered myself way earlier. So then ekinyamba nti ne muzadde wange naye yalinga ngamba kyakabi kuba bwalabanga ate oli mwana muto naye ng'olina kyolese ku mmeeza olese buto sabuni biki ate nga eva zibeera challenges ez'omumaka naddala eyo mu ghetto gye tuva. Yes, ng'alaba nti omwana wuno akyasoma naye asobola okubaako kyaleeta. So with that nenkulanga nkimanyi nti I have to take care of my family through like my talent because nalinda abantu banji nga bakimaking za Bobby Wine nga tuva kusomero tujao ne tuyimira ku Firebase ne tubalaba bonanga banji isa kuvadanga go betegereza no kana bana nga bokulide Kamoocha ne Bobby nga ayita molusi nakwata video nga momogoberera
kati notuuka n'obula nga mwagoberedde ebidongo okitegedde. So all that was passion and love, cause bakwano bange bangi emmotoka y'ebidongo yalinga etambula bo ne mbaleka nze ne mbigoberera kadodi biki. Yes ng'obifollowinga n'otuuka neyo nga tomanyiiyo nogamba bannange obudde bwalweggulo ate ekizibu ekibirawo kuba tolina ngeri gy'ogenda kudda era olina kudduka ngeri gye watambudde aja tolinamu. Yes okitegedde. So kati nyinza okuba nze nafuna omukisa nenkitegeera like we earlier then neyongerako mu senior 1 nga bwomanyi Our Lady of Africa na Miryango. I was in senior 1 but like mu dormitory nga abana balaba nzina cause I also dance like yes I also dance n'okuzina nzina amazina break dance biki wemanya empere bisere byo ngakoluka amazina ga gundi Sean Povich nga sebo nno ate mu senior 1 sifuuka ate batandika okulondawo biki ba prefect ojja kuba entertain sina na kyenayogera nga bagamba bugambi tusampling nga niwe banjogera baleka bagamba stop. So like you look like you'll be the person who would always pull crowds. You had the favor of everybody. Like I call it I may call it a blessing okubanga Katonda kucenteringa ke your favor. So I always act accordingly chovola bambanyi n'okuberanga. That's why I love people. Yeah. Yes. And to note that, by the way, you are someone. As I was coming to Zex Biranjiranji, I called him and he did not even destabilize me in any way. He talks to me, in a humble way, a lot of humility, man. Church, it's okay. And it's not very common. By the way, I've listened to a couple of artists. Yeah, it's not so common with me. Cause to be honest, never focus star or no komayo. Never banga Michael Jackson. Toina kwerabira nti osigala oli muntu ate olina n'ebintu ebyokuddukanya ng'omuntu ebyabulijjo as a normal person. So to me I'm always not pulled away by the hype. Maybe what I can say, hype is sort of confusing because I learned something from Bobby. I spent like 5 years nga mbera na ye like up to now. I'm talking about those times nga tugenda mu shows eri so ngambera naye nga nene baba kuba enyimbe zenga nasita asigala asolo kutuma kasoli asigala like he remains no more femte yeah. So that's the biggest thing I learned nti oyina okusigala ngo kola emirimu kyovola abayimbi abamu basalawo ne besibira mu nyumba nbalooza tebalina fuluma nze mwana okugenda wali mwana okukima sente ku boda ngenda nenzikima kubanze mberawo ate netagavuga motoka kinga jama olweggula atutta okitegedde olinyawo kazugu ko biki n'ogenda n'okima sente n'odda okitegeere. That is what they call normalcy. Let's go back to the music. Senior one, entertainment prefect yao ne chali wange Aaron bamwita Aaron nga yali mu senior 5 nze ndi mu senior 1. Like just bakuba yali ansinga obukulu ne bamuwa eyo biti but the crowd yali yagala nnyo nze mbeera ekyo okitegedde mbeera ekyo nga bagamba nedda biki man, big up yourself aba obbies bange bonna ne ba OG. So nengena nga neyongera engage nali nsamba n'omupiira nga ngenda ku ssomero. Yeah man, engage nali nsamba omupiira nga bakuyita mu trials biki n'ogenda n'okuba mu ku trials bw'okuba trials then ne bakudiscovering leyo n'ebirala ne wekanga ng'olina bursaries nga 2 ey'omupiira neya MDD okitegedde. So era mwana muzeyi wange yasanyukanga nnyo kubanga obuzibu kubanga ate ne sente nazo yali talina bulungi engeri gye nali last born nga ate yoba ebyemirimu yabiwummula jjukira ffe ng'omuto oba tobitegeera. Yes, bw'oba olinda kimu school fees. Yes, so kyanyamba okubeerawo. Chituf, I want to also ask you about your life in the ghetto because here we know your personal stories change people's lives. Yeah. How was life in the ghetto for you, man? Life in the ghetto is always a lesson. You're always learning. You're always like buli kimu mu ghetto kibako kye kikongerako. So chovola omuntu nga akulidde mu ghetto
like oluusi akula nga teta nabakula nga muto mu myaka naye nga olwedde yakitegeera amanyi bwatwalayo 10 nga agulako 2 balina omuddizi olunaana ekitali okitegede fe tubayita ba whatsapp ba snap kino no sigala mbo bati baba babufu but kirizagana embere inokuyigiriza embere inokuyigiriza bo bati webereddemu notambula nga sente ozitadde wabweru bagenda zisala okitegedde bagenda zisuna bw'obanga era tewebereddemu oyinza n'okusula nga tolidde bw'obanga tewebereddemu abewaka bayinza obutafuna kyakulya so like the life in the ghetto is always like a lesson. Depends on how sharp you are. Not only being sharp era ne bwoberanga oli dull obanga oli kuba kati fe mu ghetto ensonga lwaki batuyita bayaaye kubanga omuyaaye abeera muntu mugezi kuba opposite y'omuyaaye abeera fala okitegedde era oli bakuyitanga omuyaaye togaana aba ina kyakola bimagamba naye omuyaaye oyo era ebo babigamba bantu oguyaaye gwo gwajjewo enkata bagamba mugezigezi batuyita bayaaye so nga oba ogezaako okureachinga buli kimu like okumakinga ends meet ogamba bannaye nkoze ntya kino oba wakamala kino eno nga toyinanga 10 ebyokutekinga care of oba okwata ku kino eno nga tewaliwo ekipi ekizze so kyova olaba nti amagezi osobola okuba nga alina na biki naye nga oluusi okubyetuusaako ebivaamu ng'olaba abavubuka bakola crime banyakula essimu biki koze updated bamanyi Samsung bamanyi biki zonna essimu eziriko ate gwe so we're really fighting that so much because really youths buffer just because of that fantasy okubanga bagala okubanga betusaako ebimu era organization yaffe is doing really a very big job down there. Have an organization yeah okay, we'll talk about that later, but then I would want to ask you, Zex, did you ever reach a point where you felt like you regretted being in the ghetto or being, you know, growing up in the ghetto life? Did you reach a point where you're like, man, I wish I was also in a rich family or something? No, not really, but zendoza ziberawo bango oli muto okitegedde zibawo oli muto for example nga babombera mu ssomero bali balina zigame kozi nali nsomberanga ku area primary school nga musoma n'abaana ba minister abaana b'abayindi abamu baba top mu city naye nga ssomero lya government kitegeeza nti no mwana wo mugeta asobola access nga okitegedde school fees ne basasulayo then kati ng'olaba ebintu ebimu tobirina abalala babirina engatto zo biki like in one time or sometimes we're feeling but to me as I grew up kyanjigiriza nti this was all a lesson to be learned chovola katengato wembanjagala empya nje fumitirawo kugambe wenjigulira wenjambalira tongamba ate ya Christmas jikubirawo mumpo. We still have Mr. Zex Miranjiranji and this is the Mighty Drive Show. We are having a bit of fun with this musical entertainer. He has done a couple of hits. You've heard of Ratata. Now he has a hit song. It's called Nalinda Yaman. This song is the one that you will be talking about that later on in the show. But right now, I want to also go back to you, Umazekati. Yes. When do you record your first hit? Okay, not your first hit, but your first song. My first song. Hit test. So hit automatically. Like music has no formula. Music has no formula. But fengafe mu ghetto chovolaba tebasobola kuberanga balina artist ne bamusudia nnyo nolaba bamutwala biki bamutekako bi makeup biki nti we really love an artist to grow. You grow n'ogenda ng'okiyiga. That is why Bobby tasobola kugamba mbu akulese mu Firebase akuterewo papers walimbo signing. No, Firebase is like a school yakubeezaawo n'akuyigiriza n'obanguka mu bintu bingi nnyo before you even blow out because abantu abamu basobola sometimes artists basobola bawanika ne babateekayo naye nga naye bw'omanya ebikula amangu bifa mangu. So that is why nti baba bagala artist nayiga nti ne bw'obanga ofunye ssente n'otazono nakuba waliko nga tolina ssente. Tugambe mu Firebase baba wa tough love kye tuba tugamba wekitya. Simanyi naye nga kyensobola okugamba ssomero nti yenayina abeera mu Firebase natabako kyayiga oba promoter oba DJ oba ani era abatali wakuyiga.
there is always a way you learn. There's always a way, like not a way, but in every bit of the moment. You have to learn ochimanya nti ii mwana nedda ekyo kyokola kibi nnyo tebakuba bakyala ekyo n'okiyiga n'ogamba nedda ii mwana kyali wange tosobola kutambula ng'olya okitegedde. So it is like simanyi mwana olungere lw'okozesa luwanvu nnyo. Like oyina okuyiga embeera z'obuntu. That is why nzo nsanze mu garage wali eri nganze nkola byange naye ate bwe mala okucapa waneno ngenda nenabako bulungi nembeera fresh n'ogamba wano ekidogo nga kikubye okitegeera naye nga tomanyi nti emisana wonna mbadde mu garage tunoonya kyuma kineeno tukola bineeno ate wali eri kanaabe bwe supervising washing be okitegedde like ebintu bingi nnyo nnyo bye bolina okuwasaganya. Yes, kati neguli nago guba mulimu kati ngamba nti kati bya buyimbi ngena mbya buyimbira ne okuba ebikumba kubolede mba nakoze sente masigena kulinda sente za show okitegedde. Yes, zizibera za complimentary wano oba already wafunye days oba wafunye zange nganze cause mu ghetto kye basinga tuyigiriza kwe kutegekawo akantu akojjamu ekintu buli kaseera. Era ekyo nakiyigira nnyo ku banjo, nakiyigira nnyo ku kyali wange Daxi, nakiyigira nnyo ku kyali wange manager John, like all the fire based people bonna bolaba gosobola okumulaba nga oba ne bw'abanga tajooga nga gwe omujooga oyinza okuba nga omujooga naye ng'omujooga naye ng'amanyi nti onanjooga naye sijja kubulwa zaki za hangover money njagenda wali eri Rolex point kange mugambe mwana mpaayo omutwalo okitegedde. Yes, kwegamba oyina ekiki ekitambula obawo n'ekitambula olwedde nti obeera tokaki like bwabawo ekintu kyonna olwawo n'okukola ensobi cause sometimes ekisinga turushingisa into decision kwe kubanga tutaawa ng'olina kyotaawa olaba ate omusajja bwakuyita egundi eri egundi tutegeddeyo tujja kuba tubyogera emalaba ngamba malaba batugamba mwakikuba naye tugenda byogera mwakikuba tata discussion ku Monday mweno show bana kyabadde ku social media ajja kikubu nga bagamba ki bogera minja bana cheka struggle bajiduka mu bichi netuveyeyo so katwogere kwa Zex olingo lusoka recordings otya chali kitawo your experience. My first song actually, if you know guy go writer X Jeda Trigger yaliko manager wa Andre, manager wa Biniganta, manager wa bayimbi abamu banji nnyo nange yaliko manager wange so kugamba he was my first manager cause ye muntu yasoka kuntwala mu studio ukamo chao kumpi ne pass over waliwo studio bagita Glory Records. At what age? Ne about skills we were so young fena nga tukyalina mu somero. Yes, nantwala holiday tukira holiday ye yali aberanga mu kisulo lenga fe holiday tukuba mayembe na bikyewaka mu somera mode ne mu holiday babasangawo nti kwegamba evo bakugulawo so kati church yabalokole yayina ki studio nga bagita Glory olire linnya liri mu Glory okitegedde nga lya church bajja ne bakolera bawo ne about skills actually we yali akolera about skills ogomanyo akabi big up on yourself about skills aleyo UK. Yes so about skills ebiseera ebyo naye nga waali nga naye ye big producer so fe nga tuli bato so like he's a co-producer like abera muri wansi like abera wawe ayangu irwa buli omu na tukwata mune tukola akayimba bakaitania tusinga inze Trigger ne chali wangabo bamuyita Keke. Then life started on embera na kayimba kuchalo gwa manyingo ino luyimba kugambye kaitamu mpola tutandika okunoonya olugero tugamba banange tukoze tujja video banange tutandise tujja kino olimo mu kodinga luyimba kuki kubanga katina mwawandika luyimba how was the experience like just going in studio do a couple of verses you wrote down
Then with the hook as a chorus, cause twali basatu, so it was easy. The hook as a chorus nze nenjiyimba and had to sing. Then trigger na inayo passage ya wandika nekeke nange yange kati ya oluyimba nga teruwedde. Yes, netugenda maasawo nenkolayo ku buyimba bulala nsikondo kabichi. But my first single, if you know Zuli Terms, yeah, that was my big, it's like a big brother to me, cause oyo like nekusomero primary nga like yali mu class eri above ngera tubera mu kati ngabe kamo chagamba nedabo togenda yeyo okitegedde like nga big bro biki. So nankolerayo akayimba bali bakaita Wembley nga tayimba cause already yali ayimba naye nga alaba abayimbi bangi okitegedde kyali kisinga omulemesa. So kati kuba kama abayimbi bangi bwentandika bakumenyera neno bamawagali omumanyi National Rhymes Salongo wa Ghetto omumanyi Ghetto Mayor amanya mangi waliyo ne 33 bongo omumanyi kati ate nkugamba owulidde 14 waliyo ne 33 kati babeera bangi. So kati Zuli nagamba let me take position as a camp producing. So by that time nafuna studio nga baba okujja ku studio kolayo tune kati nga timbuza emirembe ndi ku ssomero sirinayo tune zenyina nkadde ate endala nazimba n'abantu okitegedde kati nga netagayo tune yange nga yange single banaye Zuli banaye yajimpa tune nga bagiyita Wembley. Actually it's one of the songs that really pulled let me say like the attention with my talent combining nojigatako n'ebintu ebirala bingi nnyo. Was that before you went for the talent for the Ghetto? That was before, yes. Then akayimba kange kenali nina mu Ghetto Voice Search kuba nalaba waliye kamocha ne ku TV nga balanga Bobby ne Babi bagamba bikinu byani Ghetto Voice Search yabana kuva mu ghetto zonna ngenda muganda wange nange nempandisa erinnya lyange awo Zexi nentekayo n'erinnya lya Chali wange. Of course all the way. Of course all the way. Kati nenkola ki nengezaako kubaako engeri gye mbuusaamu Chali wange Zion nemugamba mwana bako ze Ghetto Voice acho kimanyi tugenda kutungira tuyimbire Bobby wali Bobby kasita atutegeera awo tubadde tudda amabega nangamba kale ate Chali wange yalimu n'amazaalabo manyi bwe yangamba Bobby akimanyi gye tulitu nemugamba gwe bamusitole sebono Bobby wine nemugamba gwe batogenda nze nakuwandisizayo n'erinnya lyo nze ngenda kati netugenda twasangayo abantu nga bangi abantu baali bangi abaana from different ghettos Kalerwe kuva Bwayise Bukoto Gatake yona Nankulabye Kasubi na Bulagala Kalerwe ebifo bingi nga bwomanyi byali awo waggulu walima kuno end nga tuli bangi nibagenda nga batusunsula twalinga 10 ngino kula tusigaddeko 5 nze siti yakuva da siti nkugambye tetulina kutya yadde ekintu nakimu cause ze nakiwulya nakola mu Bobby nga atugamba fear is false evidence appearing real. So kati temulina kutya. So kati nga ghetto youth wanokubeera okitegedde kati ng'olina okubreaking ezo zonna code era ffe nga tugamba if fate closes the door we walk through the wall ne Bachali bange okitegedde bakati nga we bali ba National Rhymes baleza Blade awo nasangawo ne ba Melody saako ba Ita ba PZD abaana nga bangi nnyo abayimbi bwe bati ne batusunsula ba Rich Wayne ne batufuuka bameka batano unfortunately sexy kwali batano nkugambye nga Mukama yambiseeko akasubi omuyaga akikubye atuuse wali tamanyi nangeri gyatuuse nkugambye nga Mukama ambiseeko akasubi waliwo ziri t-shirt ze bali babambaza abasembayo abatano nagikubako najambalako neŋŋamba tugenze. So what really happened later was
was more blessings multiplying because it's happening and akubera ku finals because I had to go back to school holiday aliye wedeko na nino kuda kusomera ojukira kusokera mu trials no samba nakola baba kuteka ku school team okitegedde so nganza nino kera yo kusomera so nesiberaho ku finals nesiberaho ku finals Bobby nabuuza twalina okuperforminga Bobby nabuuza ne Bobby nagamba no kid ali wa biki oli ali omweru biki nga siriyo ndi ku ssomero kwati bankubira n'essimu yange mwana bankubira ne ku ssimu yange olina essimu ku ssomero musajja obimanyi naawe ebyessomero kati gwenze nkugamba kati abaana kati biki byogamba ebyo naawe abaana baba n'essimu ku ssomero kati waliwo omusomesa agenda okunkima wano ku interview mbu waki wajja n'essimu ku ssomero nze ndi mu kugamba drive tuli mu drive kati nga akugamba angamba bana nga HM simu yange agikwata nalinje teresa asikali nga agikwata nga ngamba wadde bakubira kuno naye kuba asikali yalemerako nnyo najja ne ku class naye yeyisayisa waawo nga ngamba bakuba kuba eyakuba yali Babi munene okitegedde kugambya asikali ne yeetala ku ssomero HM Katumba Wabeta Katumba Edwin simu yange nagikwata nawulira bubi nnyo bimanyi ebyessomero ne wekyanga awo nga mumutegeri mu staff room nno tugenda namukubamu ku kiboka jata n'essimu kati omusango ne gubeera nga gupendinga kubanza nali sagala byakunkuba kuva ddala mu ssomero bakimanyi sagala byakunkuba bwe gubanga musango nkoze nzikiriza ensobi yange neneetonda ne mumpa punishment but nga sagala kunkuba nga tufuna engeri gye tukikanyamu era nakanya bulungi nnyo ne baasa baali bayise batica bangi awo bankuba ekiboko ne mbagamba nze mwana ebyaddala nze newaffe tebankuba kubanga nkimanyi omuntu akola ensobi kuma mwana omwenamwenamwena mumbulireyo omutuukirivu olwakiwulya ne batandika okufuluma mpolampola kati HM nasigala nzeka HM natandika okumbuuzabuuzaawo kati ne bagamba enkya ngenda kukola ki ngenda kusaawa okera ku kisaawe break time essomero lyonna ne lijjula nga linnyambako bakusayirako ku lw'essimu eri omusango gupendinga olwamala ne bakamenga up tuki to a solution HM mbandi awo n'agamba kati omanyi gwe kati happen gundi zaali zibaddeyo like in the week okitegedde so kati by the next weekend Friday bajja bangamba omanyi oli wano tusumbwa olina n'essimu ne school fees tonazimalayo kati tugenda kugoba tugenda school fees atobere n'endala wiiki 2 ku lw'essimu awo bakwate suspe ate bagobe ne school fees gambye nina engeri gye nawuliramuko nga gwe batikudde omugugu ngamba kati ngenda kamwokya gambe natuukirawo nga nkyalina mu uniform Bobby n'andaba n'agamba kalakayaya nga ziwedde finals Melody yawangudde eddabi kinagamba Melody yali abeera waawo ne sipapa ye manager waawo biki kati awo bannange Bobby n'angamba ono omoyaaye n'angamba omoyaayo ono kakanakayaye n'angamba Nubian kakanakayaye mwana godogo wali oli ludda wa biki ne mugamba nali ndi ku ssomero biki bakuba ne ku radio yange nga ne bagirya HM n'agiwamba n'abitegera n'agamba naye abaana b'essomero n'agamba kati kimwana owulira otya nga bakyalibo bakuwangulako ki kubanga wali omu ku ba competitors abali ki abamaanyi ate wali wangudde yeah but me what I told him namugamba ninzo kuba nali wangudde naye ate sinze na wangudde kubanga ogwo mukisa sigwange naye ate ekisinga okuba ekyamaanyi nti olaba nawo ndabye nga mbeeri n'ogamba dogo wuuyo ekyo kyokka nze kirina kyekitegeeza gyendi kimmala nze Bobby n'agamba Nubian ono dogo muwulidde mwana Nubian n'agamba tumuyambe kati awo ne bampa program ne bangamba cause Bobby bali bagenda ku airport kukima Mr. G nga Mr. G jukira Bobby agenda kola show ya Kalimu launch concert biki era ne Kalimu Bobby yampitayo ku stage nemba kuba mu akapera ku show yali yabwerere yo so ne bagenda ne bayita Mr. G
so baita Mr. G nange nali nchusize ngo yawo bichi nitugenda kawo waliwo ekifeyo wali Venom by that time kabalagala kutirupati mazima mu last floor club Venom nga tutemisa ku hotel kat Bobby nagamba tugende muki ngandiyanga nagamba gwe tonyumya na kunyuma fiti gwe naye bakutekemu mu nkata tulumbe yali akwagadde mwana nga mwana kana niko kunjigiriza ebintu olina okubeera nga oli fiti olina naddala kwata emisaizi ngoye ezimu ozambala misana ng'okyapa naye bweba time yakulya mane olina okugenda mu bali ba ssente ng'oli fiti nembiyiga byonna dukiranga excited nga kugambye ne bantu magulu ku bigere kubanga oyo alinga taata wange nga tuvudde mu byamazima mani yanzija wala nnyo era big up on yourself Bad Bobby Wine, big up Nubian, big up Tony Hose man abagaya abo banyamba nnyo kati nkugamba tutuukaawo naŋŋambe nkya ku makya cause nalinga nina okujjaawo nga mbeerawo buli kaseera motoka bwe zipakinga nga bava mu show akulabawo wali n'agamba street kwoli okay kwoli nga kwendi nga sibaako nangamba kati ngenda kuwayo obuyimba engeri gyotaliwo ku finals banno bali abawangula batano abana twabawayo ki obuyimba kujukira nti nali misinga kwaliko omuwala Rosiera walogaya omulala ne Melody ne waliwo n'omulala gwesijjukira bulungi yes ne bitandika okutandika mpola mpola wagambe Tony Hose Zexi njagala bamuweyo ki Zexi enchekome belanje njagala bamuweyo obuyimba wano mu studio n'agamba yali Tony Sokoje Jackson ani agenda omukolera nti Tyrax nga baita Tyrax era yali producer alinga omutototo yes naye nga era mukulu wange era namusanga nga ate mukulu wange naye nasoma naye ku area biki tulife mu Moroto nanyamba nankubira akayimba kankasoka wakensonga nankubira Amina. Which year was that? That was like 2016 2016 ntukola yawo kugundi ku buyimba yimbao Amina nenkola nakayimba nekyali wange Hustlers amanyanga Friedman ke baita Hustler nebitandika okugenda mpola mpola ntandise okunoonya TV ngamba TV za wano NBS eriwa bannange gundi erirudda wa UBC eno TV ntandise kuba tezinaba nga nze nziwulira ngamba bano bagayi bakite bamanyi music wange. By the way, I didn't know it is just a process. You need to just work and work. So like with all that, how I'm building, how the community is building me up and myself to Ochitegede. Yes, ngabojao ngatoyina kyakulya babi nakusangao nakubuuza gwe ngolabika ng'omuyala biki genda waleri bakuwemmere ngagamba wali ku Ishita waliwo restaurant nga bagita Ishita bakuwayo kapiyao eba naye kalinga kakali. It was a ghetto family. In the ghetto it's family, man. It's not like all other places. Mu ghetto omuswana okugula amazzi ag'ekikumi bagafumitamu akaseke buli omu n'aganywako. Ochitegede chotasobola kusanga like in ochitegede nti mu ghetto it is family nti newera bakidi tosobola kulya mmere waneno nga bukidi buli wali era bwomala ogirya oli considerate n'obuyita nabo ne bukola ki nabo ne bulyako nti it's family like ochitegede nti nebo batowulira owulira nebo batotegeera otegeera otuuka n'okitegera nti And you don't have much. You get to the Baba na change. Na each chibana chochilinga. Because I've also, by the way, grown in the ghetto. Yes. I'm speaking from experience. Yes. Even if it's something small, you feel like it's part of it. Yeah, like even the smallest thing. No bwafuna obuzibu. Tugeze ngo ofunye obuzibu. Fena kiba kitukakatako. Era olaba mu ddwaliro nga bakukyalira baleeta obutogo. Ne baba bakusibye. Kuba kati nze waliwo bali bagala okunkwata nga bansiba. Ochitegede nga bagamba simanya nze nkuŋŋanya ba UT biki ochitegede kati ekyalo kyonna kyagamba wa mulimbo natuyamba Zexi waneno bamukadde bonna biki abayambako biki
police yenyini nelabanga tena na kuntwalo kitegedde umuntu na community and protecting that means he's a good person. I think we want to break from there. Ladies and gentlemen, we still have the musical hit wonder. He is a hit maker, Mr. Zex Birangirangi Inchikumi. We are going to ask him, by the way, why does he call himself Inchikumi? But we are going to do that after a short commercial break. But let's go out with his music. I think producer Rogers, give me that tune. I think Ratata is okay, or any other song that you have of Zex Birangirangi. We are coming back. My name is Edgar Matthew Karuhanga. I am with the proud company of this gentleman. He is funny, charismatic, as well as intelligent. Let's go in for that short commercial break. The Mighty Drive continues. This one goes to the one. Skiza nakede kumachawa na wancha nenomba city boy pande picha kana kayimba bebe onji wa madirisa katira bayeno nze kwagala si mchezo bebira bayobino nze yandeta nechejo kubanga nze nkwagala yena kugamba kuwaleta ziratatu andi ziratata zileta zimasakre nze nkwagala yena kugamba kuwaleta ziratatu Have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'ensonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweerega ebiseera bya kovidi yenga ndabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze ndyokke. Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kosa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kosa n'okuba plan ne architecture design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Miloland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve y'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147 006 ne 0783 821 918.
Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Digitalk mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bitu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku macabaga nti nsitudde ttu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting at topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. One goes to the wall. Skiza nakede kumacha wana wancha nenumba city boy pande picha kana kayimba bebe onji wa madirisa katira bayeno nze kwagala si mchezo bebira bayobino zeyandeta nechejo kubanga nze nkwagala yena kugamba kuwaleta ziratatu anti ziratata zileta zimasakura nze nkwagala yena kugamba kuwaleta ziratatu anti ziratata zibasaye masakura. Did your mama ever tell you how you're gonna find a real man to love you? Yenze, baby my kabite, you know I got a lot of things to show you, baby. Snabola ba baby nefulokota, nakunonyeza ka cellular. Yona jepita bangamba waloda mata. Awowokote, zaba baby tota awokote. Zaba baby tota. Katira bayeno, nze kwagala si mchezo, bebira bayobino. Zeyandeta nechejo
kubanga nzenkwagala yena kugamba kuwaleta ziratatu anti ziratata zileta zimasakre nzenkwagala yena kugamba kuwaleta ziratatu anti ziratata zibazaye masakre. Yeah, this is the Matthew Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. I am with this gentleman. He calls himself Zex Biranjiranji. We don't know his biological name. Yeah. Well, that is your biological name, bro. That's not. Yeah, it's a real center. I tell it on your center. Okay. Nzibampita Maega Thaddeus. Ziwa. Zex Thaddeus. Yeah. How did you come up with Zex Biranjiranji? Well, Zex is like zealousy, enormity to the extreme. That is the Zex. Then Inchikumi, like Inchikumi means 10 inch. Attends number shot number 10. Okay. Yes, so as a soccer player, shot number 10, my golo. Okay. So where does the inch come from? The inch from the brushes I use. Brushes do club as I think I'm inch. They're gonna do Manya inachayagala na yeye. Sijachukua. This is a parental guidance show. Yeah. So Zex Biranjiranji. Where does the Biranjiranji? Biranjiranji is from the paintings that I do. I do murals. I do pieces, maybe is abstract, and I also do fashion painting. Yeah, I all do this for activism. Yes. Wow. Yes. The painting that you do is now your brand. Yeah, Biranjiranji is the brand. Nengo zange ziriko logo ya Biranjiranji, my clothing line. Yes, nera nango ndabange ngoye zange zibake Biranjiranji ngezako kukuba abantu business mu maso. Buli sawa banange yena najoli business gikuba abantu mu maso. Tuli ku TV Biranjiranji mu maso. Yes, because I couldn't move with the pieces I do everywhere I go. It was kind of going to be a hard task for me. Yeah, so I decided to paint all my clothes I put on. To just show your brand. Brand Biranjiranji like anyone. Okay. So Zex, tuwade walingo tandisa okunonya TVs, radio gamba yubiso liwa NTV liwa mbewulira wetu tose. Cause Bobby ngatugamba mugende ku TV balina okumanya music wamwe. Mulowooza mugenda kubeera neno. So with that was all a school. That was all learning. Ne bachali bange already aya bani. Like it was a whole crew. So ne bitandika mpola ntandika okukola emikwano mu TV, tukandika okukola emikwano mu radio, emikwano mu personnel. Nga bw'omanya bya music mano olina okuba n'abantu. Osooka kufuna abantu abakukkiririzaamu with the process nga naawe okula. Because abantu ateba okula nabo. Nagamba nti kati nga gwe yakoze okubonda berero naye tusobola okula fena nenkusanga like in years tukamba Zex nakolako naye bana si muntu mubi like so na buli kyabo olaba ekinyamba ogamba anyi nayo kyali wange Zex sijamuyamba ya nti nebo boy namba kyali bo boli pali nga tubakamba Zex ajabangwira. So that is how it builds up. So you build up a network. Yes, you make up a network of people abakukkiririzaamu abakusupportinga. Siganya mberamu era n'abazaala wabiki but nabo bamaliriza abakusupportinze because oluusi abantu abasinga bazoleya bye batya naye bwe babisemberera balekerawo bizolya kuba balaba okitegedde. Yes, because oli babanga tana meeting Zex oyo alike mwana apegwa nnyo mwana yo guy mwana guy kubanga je tuva already the picture bwenfaanana biki bagamba but when you find me no meeting ugamba mwana si muntu mubi. It's the same as making that connection, that network, and making it like soka nokola network y'abantu abakukkiririzaamu bakubelievinga. Then kitandika okubeera nga kigenda mpola. Ebisigadde sijja kulema, there is a formula, but
kiba kisa kya Mukama. Kabakasimana kisa kya Mukama. Zex kati, I'm looking at you are in the music, utanso kula mu music by then. Yes. But then what are some of those challenges? Because I'm thinking as a ghetto youth, of course you must have gone through some challenges. Through a lot, like jukira engeri gye tufaananamu, engeri gye twambala, engeri gye tutambula, engeri gye tuwogera, wekanganga mu bifo ebimu bagezaako kulimitinga abo tebajjayo eno zi VIP biki mukomeri biki okitegedde ku mikolo egimu abo bayaye ani abalese cause nesitambula nseka like I move with the whole gang, you know, I move with the whole gang because tukikimanyi man like man like kisobola okubaawo like by accident, you know, like imagine man like we back up each other. Oshitegede ensonga lwaki olaba ne ba artist abamu bawangadde kubanga batambula n'abantu. Ne bagamba mbuna ateze gaali ze mutambula nazo oba zibeera gaali abaana banyakula obusimu bakola ebintu ebitali straight. Wa just binene bintu ebimu abantu byeboogera okubeera nga basiganye tebibulamu but ebintu ebimu babeera baagala kwonona amanya g'abantu. Okitegedde kugamba nti biki olw'okubawo bageto youth banayogera kino they will believe it, you know. Some people use that opportunity, what they call an opportunity, you know. Nagamba nti kati Zex engeri gyali mu gundi kanteekayo ku TV magambe mubanja okitegedde nekibeeraawo so ate nga biba biboozi nga baagala kubeera just nga bw'omanyi nti mwana wanene Uganda abantu teboogera ku what we do in the ghettos, tuleyo tuzimba compost toilets tuziwa abakadde tuyigiriza abaana permaculture tubawa entrepreneurship skills self discovery. People don't talk about this, but they don't talk about this. They always look about what's missing. So I understand if remember abo bantu they are looking for news, penzo kwa to buy content. So but like nze go chikutego bafunyemo content. Capitalizing la kubwe because lero omuntu akwogera kaba akuwadde legitimacy nti oli wa kabi. Yes, so with that sometimes sikayana. I let it flow naturally. Ogenda okulanga bagamba mwana no chali kitufu tekyali bwe kiti mwana bali bamwaliriza biki kino gamba time always tells. Yes, kiringa omuntu nga akubanja. Omuntu nga akubanja asobola okugamba ono mubanja gundi we mubanja tanzu nerwo omusasula taina gwagamba nti mwana bansasula okitegedde. So that is life oki understanding anoga man abantu bwe batyo mwana. Yes. Okay. Yeah, we still have Zex Birangirangi. Zex is, by the way, a father. Congratulations on this. Nakula wango yingiza oka baby. No. The League of Men. No. I must say I'm a father, but that wasn't my baby. Yeah, that wasn't my baby. Yali baby wa mukwano gwange. Tayagala kumwogera linnya. Ne mukyala we mami Moki. Of course, ekyo kyenkugambye nti abantu teba getting even deep down okumanya the real news, but as long as you post for them they rush to their pages and what they're posting just like of recent Zari ya posting ekifaananyi nga alina artist omu amawulire gatambudde mbu afumbiddwa bamuwasiza until she came out to clarify nti biki kati imagine to have done clarifying this would have moved all over and still people believe it because they always entrust these anchors and you know. But since they trust us the fourth estate but we siga you know. Yes, kwa bagamba olaba gundi yatuseeyo kitegeeza kituufu so kati ebintu ng'ebyo man nze mbirekera Katonda kubanga sijja kulimba. You find that these are the normal things that happen to everybody day to day life, but just because gwe oliko center ya kuba nti amatala gakubyemu so they put you there okitegedde so niwekanga nti byempitamu even the normal person byayitamu. Ate kyamu kibeera overboard Zex. Zex balina engeri gye baba how do you live a life of being a celebrity because man it's I decide to live normal and actually be good to people. But don't you get pissed sometimes when they you get your pics? You know those things. Let me tell you, it happened as we were coming up here. Yeah, by the way, as we were coming. I'm speaking from experience. Yeah, as we were coming. Waliwo omukyala wali abadde ankuba ebifaananyi nga ndi mu kugula obutunda bali kiraka yegwe mulondi gw'okusosa okundaba okitegedde nga ye takitegeera takimanyi nti waneno wenkolera emirimu gyange biki n'obwana bwo bukiraba nnomo Zex biki kati ye nankuba ekifaananyi but ng'omuntu
I understood it. Era nezane mugamba. Until next time, umuntu omugamba kankuba ekifaananyi oba do you mind if we take a picture okitegedde ne mugamba okay kuba sisobola kugaana because I believe me I'm a public figure okitegedde this is what you gave up your life for the public. Yes nti ne bw'obanga ogezaho okola akantu akali like togula butunda wali ezo amasannyalaze tegagenda n'ogula kando kati so okitegedde so nti weesanga nti ate gwe baba tebakulaba naye ate nze bebandaba balabanga ate kiki ate ekyange kyamaanyi nnyo so obirekerayo sometimes si kyangu nnyo kubimanyiira cause but you understand it nomanya bwe bulamu. So we would want to mbadde njogera ku you being a father. Are you actually a father? Yeah, I'm a father of 2 daughters. Yes, Shanti and Stacy. Yeah, bano bakidi bange nabafunanga nkyali muto bimanye bya ghetto biki naye mbaagala nnyo kuba buli lwe mbalaba nyina engeri gye mpulira ne ngamba mwana zekisiberamu. Okitegedde. Yes. How do you feel being a young parent? Because you're young. It's been a challenge, but still there's a way it makes me happy. Okitegedde nenda banti ate sente nalonoledde mu girlfriends biki nziwa badogo bange ne bazinyumirwa mwana kuba biddemu bira nnyo sente z'abakyali bange mbimanyi bibuuza roja wano naye abitegeera biri biveko naye njagala era nkubuuze kweyensonga yennyini kubanga abaana bano nti manyi bakibuuza are you single? Yeah, man. Up for grabs for anyone who wants it. No, man. Right now I'm still working, man. And I'm quest to langa ghetto youth. Kale abo bonna bayinza okubanga bali ready. Boba beeranga nenganze. Want to have sex birangirangi man. Soko be ku bya sex birangirangi kate nze no bobo nkima. Obanga nkukima mbasagala lowoze ku sex birangirangi. Mbanja galowooze ku mayega tadiya so oli bakwatanisa okitegedde ng'omulaba n'ogamba naye yeah so that makes sense cause ono bakwagala nga manyi bya celebrity biki ogenda kwekanga ina expectations nyingi ina yes abakyala bakyaddamu okwagala sex nti bakwagala ebanjagala banfiirako abasinga bajja kujja nga baagala Zex je bali nga takumanyi nga nebo mugamba nze Zex agamba olimba nze simanyi Zex yani let me tell you something maybe you know 300 people following you on social media let me tell you maybe nga tokimanyi nti ne best friend we yasoka kuba stranger. That's when you can jengeri josobola ogamba nti kizibu nyate kubanga manyi nenga kumbe ne best friend wo ba girlfriend wo yasoka kuba stranger. I'm saying it from a perspective like other celebrities and artists like yourself. Nga boba tuka mu kifo naga iri gonzo kwanga tomanyinze you know I don't expect everyone to know me cause me I'm just a son of a peasant kulide no mu ghetto youth so no kumanya guba mukisa jendi so I don't expect everyone to know me but I believe with the art and everything I reach a lot of souls and build a lot of lives, you know, inside and out. So me just my voice or my music Ratata. Excuse me. That was Ratata. And that was after Namvude Europe. European tour, yes, cause like I told you, apart from music, what we've been keeping on ground. Chopola banti like nebo genda nzoja kunsanga neba mukade nsanga nabana bato nsanga nabachi because we have our organization down there ekola Bajita Collusion Network and the Bajita U&I Foundation. So through U&I Foundation and Collusion Network we got some people ngabava bweru. So they saw what we were doing, composite management, nebagamba, we're doing bottle bricks because we were trying to preserve
the environment nga tujjawo obuvera bonna ne tubuteka mu bucupa ne tumakinga bricks. So the first thing was one successful project, a bottle brick toilet, eyo mu Lost City. So when these guys bana abazungu bagira ne bagamba wow, mubagai temumanyi kyemulina, you need to like temumanyi kyemukola kyamanyi nyonyo abantu bangi bali eyo. So with these people, they linked me up to Opaka Kugenda, Germany through Viva Conagua. Viva Conagua is an organization based in Germany. Nenga ne Kampala, Mweri, California, South Africa. Nayenga embarking over emphasizing people having clean water. Yes, saying water is a human right. So twagenda na bekala moja, they really loved me, loved my music. So in one way or the other, to expose me as a ghetto youth, they told me to go and get the internship from Germany. Yeah, in summer. Okay. So nengenda yo waliyo conference, bajita an conference. I was there to share my story, no kubagamba bichi betukola mu ghetto as the ghetto prime minister. So kati reaching on there, ninfunayo ku busente ng'omuntu nenga kyali kinnuma nga mbeera mu festivals mbagamba ndi muyimbi nga bakebera ku Spotify nyimba zange teziriyo ku iTunes ngamba iTunes embonye kanzire Kampala sente zange zinali nyina nalina sente zange nga bane sente zono gamba bakyalibo biki abamu ne bangamba zex tugule enkata biki tujoge biki ne bagamba mwana mwagala kumanyira mmwe bino kuba endongo era kye nakola waliwo kyali wange omwe yannegula ne tugenda wa buli producer gwe manyi wakabi. I have a dream of putting up an album. Ngoleyo albumu eyange kuba nalaba abayimbi eri Bulaya Spotify iTunes bikibe babeerako batekayo albumu omuntu enyimba nazigula naziwulira zonna nengamba kale nze nzikiriza nengenda gende waffe nkole ennyimba zange nzikole albumu nziteekeyo era bwe natuuka wano nga kyekintakula nentuuka nenoonya Nesimu nenoonya Andre nenoonya ba Atini nenoonya bonna ba top producers cause nalimba meeting nga bandaga si butayagala naye twagala tukikole professionally oletaka sente tukuyambe tukolere ekikola kyekiddayo cause these were the top producers producing the Fik Fameka producing the bani ba artist abenjawulo like the producer baliko nemba noonya nemba funa enyemba netuzikola netuzaarranging kati netuzaarranging nengamba nangenda kola album yange naye album eno njagala dedicatingira bali listeners bange ne bafani bange album eno tugituuma ki yo album nga kitegeeza album yo album nga erikolwa tata eriko walo DJ bamwita Mase biserebyo nga akola it was time of lockdown na TV zikola zi shows Mase nakuba akayimba ako nakakubanga na agent mpulire ebisulo binsula ngamba banangeza video zivuddewa netupanga pangao mwana nenumba Frank Ja era man big up on yourself Frank Ja mwana teyagana yangamba ngenda kuyamba going watching. I know you're a very talented artist. I would really love to work with you, and if possible, I'm going to help you in any way. Nengamba mukama bana yoli wa manyi tujikola la tata. Tana ngendo jiwulira. Waliwo banange kyasinga n'okunemu nisanga eri America. Je tujisa. Because some of these people in the conference benalimu bali ba politician abalala bagagaga kuva mu nasabi kimwe no conference je nagenda e Germany boya akayimba kangenga nkalaba nono chali abera ne babani Sanders nga kawulire baba muyitane linya lendera bidde naye gayi muzungu era yansinika nangamba gwe laba akayimba kono gayi omumanyi nga simutegeera wallahi nkugambe how did you feel Zex you've reached that milestone you've never reached it in your music career? That was a very big blessing. Sija kulimba when natandika n'okumanya nti abantu banfaako
okitegedde because people check on you mwana tuno jiwulire eno bichi tuno muna mwana chakabi UK ne bakuba Turkey ne bakuba yonna ne bakuba man nengamba mwana mukama wa amaanyi ninzizayo kale akantu nengamba wama Spotify ne iTunes bichi kuba olabe bulaya enyimba kitegeeza bajja ku Spotify na bichi era most of my streams sijja kulimba zeyo bweru Germany wa cause bonana leka mbagamba ngenda kola album buli mune mujja ke namba ye ngenda kusindikira bagamba siri muyimbi ngenda kusindikira nyimba oziwulire kati n'obuyimba obumu akali kanyamba akayimba katwakola ne Keya Nemesis akaviva konagwa organization nini yali sponsoring okola ki okugenda nenkagwa keyo kabakaita zina nga ke kali wakoka nga nange kenvimbirako nebwe nadda wano nendo okulaba kwa album ate tu shootinga video ndala ate audio ndala ye kubye twa shootinga video ya Bad Mind Kanti ngendo buli ate bangamba nalinda kyekolema mukutambula sente nyononyeza ati sente nenzikwata tunonya sente choba manyanze ndi mabanja ndi muloni basajja bansasula sente za emyaka eji bampola sente za emyaka eji nonya sente za kuzao bwenyimba mwinzo kulanga zikuba enyimba zinzo kuba neziyegera amayomba nenga za mabanja. Of course. No, actually, like nze kuba nalabanga sisobola kuba shobuli kasera nentwala sente mu ghetto ate ba funders bagwawo. So with my people abandraising okuva mu ghetto, what I dedicated to them is all my social platforms and all my music that sells online. All this money comes back and goes back to the projects in the ghetto. Because you know where you came from. Yes, until all this money come out of microloans of abachala abakade abatesobola kozo inzo kubanga olaba like $50 gwenga osolo kuzira in a night. But waliwo capital omuchala nga yage nga ye that is her capital nga eragamba bwenzi funa nzemba maze kuba bamanyage ndagende kalero asubule yenyanya asubule entula asubule obunzaali asubule obuchips si buntu bungi nnyo naye ate buli lojja n'omulaba nga ali happy lojja ng'omulaba nga ali happy kyekisinanze. Yes. Yeah, okay, let's talk about those particular organizations. What do you guys do? How do you do it? What are glimpses? I can't say all that. Maybe you can organize another interview, but you can check U&I Foundation, registered, Collusion Network, registered, fully registered. You can see our projects, Twina Netimium Pira, Vajita Impala Hill FC. Yes, Twina like ebintu bingi nnyo nnyo bigata abavubuka. Yes. Yeah, capitalizing ako mpozi n'abakyala okusinga. Yes, abakyala. Abakyala bo beetaaga special attention. Abakyala naddala abakyala abakulukulu, basingle mother, bamukadde abateesobola, bo tubafiirako ddala nnyo naddala eyo gye tuva. Okay. Yes. We have a couple of, I think, 15 to 14 minutes to end the show. Then we want now to talk about some of the things that are so vital, even if you get one. Because now we are going to switch back to the Prime Minister of the ghetto. So I want us to talk politics. The principal of the National Unity Platform as well as the ghetto president. Yes. Is it true? That is all propaganda, and people not forgetting so fast. You know, people are forgetting the core people. Bobby Beatandika Nabonga, Afuka MP, Bamula kuba president, Bamula Afuka MP, which the Tebamala Afuka MP. But it all started with us, the people around him. Yes, right now Enzo Kubanga occupied, abantu bangi nyonyo. Naye ate bw'alaba kyaliwo ezex mwana amanya nti mwana oyo dogo mwana alikali. Kubanga nze nali nfudde n'okufa. Era ye kenyini yaŋŋamba boy mwana mu bataano bange ondazeeko cause there's a lot to go through mweza trails na biki.
sebo struggle tujirimu mwana ane wali wayagala okulwanaawo kati muli mu mbaga tulaba Nubian yakola embaga bagamba muli kusiba buguwa bw'abakazi ngato bwa mukyala nti kufaananyi ka trendinze agamba yali mu struggle ate kati asiba buguwa bwanga tubagamba is always on flights baganda bazimbye amayumba agakabi the make wines are introducing they say there is a lot of luxury yet there are various people who are suffering in the dungeons and people have been tortured young people who were arrested because of Kyagulanyi. Like let me tell you, to be honest abantu bayinza okugamba mboba abantu biki but ng'omuntu alina okubaako ebintu ebimu bya accomplishing mu bulamu bwe kati mwana kati nga Nubian tebalina namwogerako mwana ku bbanga lyamaze ne mukyala we abadde mu kkomera mukyala we tali naye mukyala we yeetaaga embaga okitegedde so abantu baleme kubeera nga ate essanyu libaluma ate nga ne munnaku tetubalaba abo abantu bennyini abo ababoogera biki tetwabalaba mwana bo baaliwa mu struggle kati bo baliwa era nabo tobalabo balabira ku kitimba bo mugamba jangu oveeyo wano obyogere tasobola vaayo boogerera ku kitimba mu nnyumba zaabwe ne batekako obutaala ne batekako live okitegedde but when you tell him come on ground waneno olaba abantu bwe bakola ki so kati batuuka n'okulaba nga ate buli kirungi tokisaanira nti ate gwe olina kubeera buli kaseera ng'okola ki ng'obonaabona. In fact they even talk about twogere ku kyennyumba ez'abaganda be basajja basitudde amayumba go g'amaanyi edi yawe yatukuba eriyo oba bagita batya then nolaba eya Mickey Wine then bagamba eya Chairman Nyanzi naye ejja. Don't you think it's true barashinze nnyo okulaga bino ebintu maybe because when you become a leader people are looking at you as expirangirangi they think that you should not be flamboyant obola gave into byobugaga maso g'abantu abakufollowing. I understand but no muntu alina okufuna kessanyu oba naakola ekyo ekimusanyusa ku mutima gwe abantu bagula ziyaki lwakubanga bo tebali mu kamera but these people abali mu kamera tekiri kye nagambye nti abantu basosowaza nnyo ekintu olwokubanga balina embeera gye baagala okuteekawo because people like let me say babanga banoonya content naye nga content ababuze now they don't see anything to talk about they have to talk about this well and good they have to talk but naye luli eri baaliwa okitegedde omuntu alina okufunako peace of mind oba naafunako kusanyu kyensobola okugamba nti ne bwe mba nga natobye nnyo maana nga natobye era tonsuubira sente zange kuzirya nga nkoze eki nga nzirugala nina ogenda naabeko obeere nga tomanyi na sente zange bwe nazifunye bano abasajja mwana bakozi nze era kyensinza obayigirako babobi babanjo bani not even before the politics thing fe tukimanyi bano basajja bakozi era omuntu yenayena boba nga tokimanyi banji abadde wanene teyebaka musajja watu abeera ayiiya wano kiri abamu ne bagamba Bobi Wine yamuteekamu sente aga Katonda mu ggulu tosobola kulaba banjo ng'obajja mboba agambe Bobi mbu biki nti mpaayo kano musajja yeekolerera nolaba Dax naye yeekolerera nange neekolerera abamu basobola okugamba Zex Bobi Wine amuteekamu sente Zex tumusanze ku galaji ye bannange ng'alimu ffe mutusanze waneeno mwana nga tuyiya sente nti olw'okuba oli takulaba ng'onoonya sente zino zonna ate kati yayinza okugamba Zex sente music yamukolera bakiguddemu kyakove mu byakyagulanyi music akuba sente afuna. But I told you all my social platforms and all my music that comes, the money, the revenue that comes goes back to the ghetto and the projects. Kubanga sagala ate mberenga mfuna sente za shows nze ndi bulungi ngate abantu gye nava bo bakola ki bo babona. Okitegedde nti abantu bamwe tebabirowooza up to until nga ku meetings n'amanya kye kiba kikuvuddemu. Yeah, so some of these things should be paying a new attention just to be getting a focused.
because there's still more to come and bigger things are ahead. Right. Speaking about bigger things ahead, Sexy, what should Ugandans expect from you? Yo, man, what? Right now you have the hit song. I say, isn't it the song that is topping charts? His song, Nalinga is topping charts. Yeah, there's magazine. The video is even unique. No, that's magazine. That's magazine. Yeah, that's magazine. Magazine. You know when nalaba mozima magazine. Baba monsiramu njakuchu sedini. You know when nalaba pulo. Yes, you are. DJ, what do you know produce? Yeah, like Nahinga, so what should Ugandans expect? By the way, because magazine is also like Ratata, that's how I'm seeing it. It's playing everywhere now. Wow, it's a blessing, man. Zengamba is a blessing. So what I'll tell all my fans and supporters to expect from me is the unexpected, because I'm always attacking you, I'm always serving you with the latest massages in your ears and your brain and Vichy. And you're massaging all the tunes. Yeah. So Nange Simani, but I'm just working hard. Where did you do magazine from? How was the experience? I worked with Nassim. The video Sasha Vibes did it. And yes, unique video. Your video context. Well, let's do right to target into a change out. To target in because the first time Sasha came over, I gamba kana kaimba kakabi. Nemo gamba kati uli ngana ebo gambo kakabi. Ndagana ono ne video nga yakabi. We looked for ideas. We borrowed ideas from different videos, which then it would bringing out. Yes, I think I'm Simon ya diponkona. Allah. Ateka tinga ulide chisingo kuvinga ghetto prime minister te ya diimbe gwenga to ulideyo. Obadde chi. Video ya sasa. Omoyimbi biranjiranji. Producer Nesimu. Ate ngomana muna Uganda nga tawagira oyo. Utawagira oyo boli wakirani. Those are sounds of Mr. Zex Biranjiranji. We've had Zex for a while that we're talking mwembozi na ye. Ngatumanya Jemvudewe. So we just want to know the parting shots, so to the videos, zija, anything, collaborations. By the way, yeah, well, I'm planning to put out a new album with 20 songs. With 20 songs, and it's going to be called 10 times. 10 times means we're upgrading, we're 10 times smarter, we're 10 times better than where we kubanga we believe nti we tuli siwe tulino kuba but siwe twali. Yes. Titegeza nti we're getting 10 times better, 10 times smarter, 10 times wiser. We have to give back 10 times. So album eriko collabo ya fe ne Chameleon, kuliko collabo Billy ne Weasel, kuliko I've even been in Kenya nemfunayo Bambuzi Gang ogoba manya bakuba Shamra. Yes, we have a song with them. I even did some new projects from the producers there, did a media tour. So like always expect the unexpected from Zex Biranjiranji. Zex Biranjiranji. Thank you so much, Zex Biranjiranji, for coming through. Yeah, man. But before we leave, talk about your vision, because many young people out there don't actually have a vision for themselves. What is the vision that you have as Zex Biranjiranji for yourself? Well, my vision is so bright that I have my sunglasses on. I'm looking forward to give people the best therapy, because as a musician I'm a therapist. Ngabola banze nali COVID artist, the way I broke through abantu bali bali mu naku bichi. Yes, so that's my dream as an artist. In my vision njagala kubeera nga nkyusa obulamu through music. Yes, it's possible, man. We're gonna do it. Tugenda chikola mulinya lya ja. Era na fe digital wano wetugenda okubanga tutandika. Yo man, me want to say big up on yourself digital, and big up to everybody there watching. Chitege the mana. Big up to all the online viewers and the bichi. Mwana muli bakabi Zex nzemba gambe mwana. Ana kati mugenda mumulabira ku Facebook, YouTube wona. Nemoze magazine. We are going somewhere. We are building something, and that brings us to the end of this edition of the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karwanga. I've been with this gentleman, Zex Biranjiranji. Yeah, man. Powerful discussion, man. Thank you so much. Yeah, man. So hope to see you soon, brother.
Yeah, but before we close, I want to big up to all the mothers. I want to big up to all the mothers. I repeat, I want to big up to all the mothers. I want to big up to all the fathers. Atenjagala butera bila kugamba bageto yote nti mwana temupowa ba blood mwana oba mama aliawo yena ageza kwa kutereza obulamu ti akutte kino eno kozi kye tuli mu kulwanisa tuli mu kugoba yala mwana kuba yala zilete ebintu bingi zilete obusungu ofune ennoma otandika okulaba obubi ofune ebibeerabeera so mwana bageto yote tukole nnyo yaman tukole nnyo Zex Biranja njibana yenkyayongera ko kyo omulenzi mumuwulidde his journey from success so koswame mulindako okutema so koswame Zex awuli ayagala kudduka ladies and gentlemen, thank you so much for watching the show. It has been good, and thank you Rogers, my producer. Thank you Nita Jury on camera, and of course the director is none other than Kato. We meet on Monday, that will be the same station 7 to 9 in Monday Manchkola Politics, and then on Tuesday to be Obwakabaka, Wednesday to come out with a bit of light moments, Thursday to be our in-house Thursday, and Friday we bring musical artists like Zex Biranji. Salute. Thank you so much for watching The Drive. I am out. I'm going to the garage of this gentleman to learn more and more about him, and tugenda kwebuzayo the bush by the remote cafe tagaze bush kubanji yabi umanyi tukatuteme tweliewo tuvuddewo pick up in yourself Zex Chakala ya mirinda you're sweeter, better, slim and slender you know when I call a body no mubili okukuta my baby nigga my baby nigga Gatira bayeno nze kwagala si mutezo gabira bayolino nze yandetele ekyejo kubanga nze nkwagala yena kugamba kuwaleta ziratatu andi ziratata zileta zimasakre nze nkwagala yena kugamba kuwaleta ziratatu andi ziratata zibaza ye massacre. I swear I'm in love. Also the Momoquano, under the Momoquano. The simp and the beats, sexy and you come every and you walk. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'ensonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweerega ebiseera bya kovidi yenga ndabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze njokke Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kw'ossa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kw'ossa n'okuba plan ne architecture design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Miloland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve eyokusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 0 mukaga ne 0783 821 918.
get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwaliye topic ki wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bitu yasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tu yakedde ku macha baga nti nsitudde tu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting at topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwanu ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk.